muwulire ebigambo by'omukyalo no byayogedde full figure mubesingeko information gyengendo bubere nga muli well vast ne information gyengendo bawa njera muli ebigambo ka video kano nakabazanyira njera mukaddemu olwaliro muka comparing the information gyengendo bawa president omanyi kyogenda okuzzaako na buli kimu n'abantu mwenna wulira abakkiriza emisango bagizera bagambe mu kooti omwana bayimire ne bagamba mbu baga Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino era Bobi Wine ye omu kubatusibisa abantu bagandi Museveni yabasatu bagandi gena government abana bonte babakwata emisango gya byabufuzi si political prisoners abo no gana boza political prisoners bajja bakku abana bano bagamba bakwatiwa ne bomu enkolerere zebakkiriza bakwatibwa n'amasasi bibiri gebakkiriza abana bano si ba Luganda tebaba bajja wamu babajjanga mu bifo ebyenjawulo abana babasanga nga bateze bomu bo bennyini batulisaako ezimu nebatufane muloka za poliisi era babyeyogeredde awatali kubagamba nti mwogere kino bamwogere kino gwayagala abaana babendi basiwe oyagala basiwe paka ddi Bobi Wine bano abaana baddaga babeera eruzira paka ddi oyagala basiwe paka ddi kansa musite tuganya oyagala kaadi naye bano abaana mwagala basiwe paka ddi nga gwe wasobola okugjayo Edi Mutwe ne Nubian Iri ne Dani Magiki bali ku baana bano bo bavaayo batya lwaki nga tonakwogera bewayogedde byonna yogera bano abaana bavaayo batya bayibuli egamba nti olimi lwomwe batalulya bamukisa tewekwasanga bayibuli nga bw'otamanyi kusoma katabo ka Hamo kasomedde emyaka 3 togezanga ne weteeka mu bayibuli ng'ogisoma tuyambe awo tukomye kati kansoke entereza omukyalo ono bw'oyogera ku presidenti n'oyogera ku Edi Mutwe ne Nubian Lee n'abalala be bakwata mu kusooka awo banjawulokokko ne ku bano be mulina olwaleero bintu bibiri byanjawulo Nubian Lee Dani Magiki Edi Mutwe eyo regimu yanjawulo nnyo ku baleero tuwogera ku baleero be bakwatanga okulonda kuwedde ompulira bulungi nnyo mukyala full figure ekirala mu mateeka omusango bwe guba mu kooti guba guli wakati w'omulamuzi n'abawawaabirwa n'abawolereza bw'ovaayo gwe ng'omuntu n'oyogera ku musango ng'ate oli mukozi wa gavumenti kitegeeza nti omusango already guli compromised mu gwonoonye wabaddeyo mu kooti ng'olina kamera okwata footage nga tewamutadde era lwaki TV endala zonna tezakkiriziddwa kulaga bifaananyi ebyo nga bakomrede bakonfesinga nti bazza emisango gino gwe kennyini gwe ate yakubira omusibe essimu n'oyogera n'omusibe ng'omukola fojjale wammwe ate era guwazze n'ogamba nti abaana bakonferensi nze nga tuwagenda ne kamera video ze wakwata ng'abaana bano boogera ziri luddawa kuba mu kkooti bakkirizayo gwe wekka nga teri wa kamera mulala yali munnamawulire footage gwe wakwata wamuteeka ludda waki tewamuteeka ku Soloti TV oba ku mutimbagano gyo kati ekisookera ddala katusimbule tuve wano kuba saagala barisa nsooke obubaka mbusindike mu luzungu abazungu bamanye oba mbusindike mu Luganda bannayuganda bamanye Oluganda njagala abantu 10 mukole suggestion kye mwagala nsooke mbusindike mu luzungu abazungu bamanye oba nsooke mbwogere mu Luganda Abaganda bamanye n'abalala njagala abantu 10 okusalawo si kwange mbalinze twanguwe bangambye both oyo omu byonna babiri Ingilisi mixi soka Luganda ala basinga bujite mupadde kusalawo kwa mu no problem kale katukolenga buli gye tukola all right kansoke mulimi lwaffe oluzaalibwa na kubanga lwe lwaffe ffenna lwe tumanyi Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansulenti kwoli ne abakuuma ne bannabyabufuzi bonna abali mu Uganda babe ba parliament na buli omu ebyobufuzi ne byafa bya Uganda mu Uganda Museveni bwabikolamu abekola mu ngeri ya kifuula nnenge era ndi wano bategeeza nti mu Uganda amateeka tegakola bulimba nabo yaye bwe buliyo Museveni bwakozeseza ebbanga lyonna wetwogerera olwale badde bazze bangoberera mbadde mbabuuliranga ebintu namwe bye mulabako ng'era bannaffe babakyusa obwongo omukomera kati kiki ekipya ekiriwo kiikino
Oluvannyuma lw'okubulwa obujulizi n'emisango gye bateeka kwa comrade, European Union, Canada, America n'amwamanga amalala gatta Museveni Kazito ate abafu abasibe bano bannabyabufuzi abate nga engeri yokka gy'alina obbata obutaswala kwe kubanyigiriza bakkirize emisango ate amalaba w'essente. Era abamu yabadde yakikoze nga kiri successful. Naye bw'amala obbata kikye bazzaako. Bw'amala obbata kikye bazzaako. James Birungi kwoli, Eme Katabazi kwoli, Christopher Damulira kwoli, Museveni kwoli, Muhoozi kwoli. Bwe mumala okutaba sibe bano kyekiddako kubanga temulina bujulizi, obujulizi mugenda kufumba bufumbe. Kavudde kwanjula katandise. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu njala okutegeeza nti oluvannyuma lwa Museveni ne regimu ye okunyigiriza abakomredi baffe abali mu makomera n'abamu n'abakkiriza emisango ne bagikkiriza, abamu bayinza okuba bateereddwako abatono n'abalala bagenda kuteebwa. Wabula ekisookera ddala okusinziira ku biragiro bya Yoseri Tibahabulwa nga yeyambisa CMY, bakomredi baffe bano okusookera ddala bagenda kubata naye tebagenda kusooka kujja mu public. Bagenda sooka babeere nga bali isolated bali bokka. Bagenda kuweebwa ensimbi enkalu, abamu bagenda suubirizibwa n'amamotoka n'ennyumba. Bwe bamala obbifuna basooke bave mu public nga tebalabikako. Mumpulya bulyo basooke bave mu public nga tebalabikako. Bwe bamala okuva mu public, ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence n'ekya Internal Security Organization n'ekya Crime Prevention Unit kikulira Christopher Damulira bagenda kutandika okuteekawo katemba atali musasulire, nga bagenda tandika okuyita mbaana abo batandike okukola plani zaabwe enteeketeeke ez'okutandika okuzanyisa bano abaana katemba ow'okutega bomu, ow'amasasi, ebyambalo by'amagye, bakwate obutambi buno nga mulimu n'emmundu, batandike okukonfesinga nti ebintu bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abimanyiiko bulungi. Obutambi buno babukwate babutereke. Bwamala obutereka oluvannyuma nga wayisewo akabanga awo mwaka ogujjaawo nga gutandika, bajje batandika okuzinda abaana bano babakwate n'ebintu bino byamaze obbawo okuzanyisa firimu zaabwe. Bamala babakwate n'ebintu bino bye bagenda okukozesa ng'obujulizi obwali bubabuze for the good 4 years emabega. Mr. President, do you copy that? CMY, Court Martial, ISO, ESO, Crime Intelligence, tebayina bujulizi. Wabula mukuta abaana bano bagenda bata babaweemu akaseera bawummulemu. Ku ndagaano ze baakola balina okuzannya firimu ez'okulaga nti babasanga ne bbomu enjingirire. Ono fulu figa byayogedde mu katambi kali. Ayogera omwamagamaga, manyize nkuwa reference. Sinna kawansi fulu figa byayogera mu katambi kano. Abakkiriza ke misango bagizera bagambe mu kooti. Omwana bayimide ne bagamba Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino. Era Bobi Wine ye omu kubatusibisa. Abantu bagandi Museveni yabasatu bagandi gena government. Abana bantu babakwata emisango gya byabufuzi. Si political prisoners abo no gana boza political prisoners bajja bakumbu. Abana bano bagamba bakwatiwa ne bomu enkolerere. Zebakkiriza. Ekyo kimu. Bakwatibwa n'amasasi. Bibiri. Gebakkiriza. Abana bano si ba Uganda tebaba bajja wamu. Babajjanga mu bifo ebyenjawulo. Abana babasanga nga bateze bomu bo bennyini. Batulisaako ezimu ne batufa n'emmotoka za poliisi. Era babyeyogeredde. Awatali kubagamba nti mwogere kino oba mwogere kino. Gwayagala abaana babendi basiwe, oyagala basiwe paka ddi. Bobi Wine bano abaana baddanga babeera eruzira paka ddi. Kamwa kabi kassa Siroganga. Obujulizi bagenda kuzannya buzannye
naye olw'okuba nti baakozesezza ono omutego baapangisa ate we yazizeko TV ne Urban Excitement yakoze kye tuyita premeditated statement already n'awaayo obujulizi bwe bagenda okukozesa mu zino video enzannye ze bagenda okuzannya. Baakozesezza ono gwe baapangisa omuto omutali bwongo olwa Urban Excitement najja ku TV n'ayogerera ddala ebiri mu information eno nga yo baabikoze bwe bagenda obbistaginga. Eno video ejja kuvaayo oba bagenda giteeka mu International Criminal Court bajja giteeka luddawa ejja kuvaayo ng'ebaluma mmwe kennyini nga mu staginze ebintu byammwe. Tugenze mu maaso. Obutambi buno bwe bagenda okukozesanga obujulizi mu kkooti y'amagye bwe batalina essaawa zino ng'amaze obbuzannya. Olw'oluvannyuma bwe bamala okukozesa obujulizi buno automatically baba bagenda kukwata President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekeko emisango gy'obutujju gye bamaze ebbanga baagala ogimuteekako era with immediate effect bamublocking okuddamu okufuluma eggwanga era akwatibwe ateekebwe mu nkomyo eri batambuze ebyokulonda bye nga byagala kubanga president baba bakoze eki baba bamaze mujja mu geemu yaabwe nga bwe bakyagala. Kati wano wembuuliza mukulu James Birungi Emi Katabazi Christopher Damulira Muhoozi Kanyirugaba njala soka babuza bifunga temunaleeta bana abaana bemuwakutte bana bannuubu ffe tukyabanje emundu zaaluwa muzisooke muzireete muziwennyiniza ogwo mwazikwata nazo emundu zaaluwa. Mr. President abantu bano basooke bakuwa emundu zo zebakukwata nazaaluwa kuba nazo tuzaagala. Emundu zebakwata ne president yaluwa zo tuzaagala musooke muzireete zaalaga luddawa. Musooke mulete mundu ze mwakwa ne president alwa ze mwaplace nga zijirudda wazzo musooke muzirete nga temunaleta ono kasasiro wamwe. Koti y'amagye ejja kuleeta obutambi buno n'abavubuka bano ng'amaze okusomesebwa kye tuyita coaching mu kooti okubikozesanga obujulizi okuba nti balumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabadde akola ebintu bino byonna era nga abasubiza okujjako gavumenti nga bakozesezza ebintu ebyonna. Kati yensonga lwaki nti bana abantu essaawa zino bali mu kunoonya botya bagenda okuba nti bajjayo obujulizi obwo. Kati obwa bbomu amasasi uniform ebisonkole kati oluvannyuma ng'amaze okukola kino abaana bano bagenda kuweebwa ensimbi bagenda kuweebwa ennyumba bagenda kuweebwa n'emmotoka okukkiriza pulaani y'abana abasajja. Kati ekirala kiikino bajja kugezaako nnyo okulaga eggwanga nti vidiyo zino nkadde nnyo baali baazikwata dda before nga tebannakwata ba comrades bana bali mu kkomera. Either bajja ku backdatinga video zaabwe bazifuule ng'enkadde nga n'abaana bano bye bagenda okwogera bagenda byogerera mu past tense. Past tense mugimanyi omuntu ayogera ekigambo naye nga kyemabegako tekiri kalenti. Kati bana mu video zibagenda okukola zigenda kubeera backdated nga ne story zonna bazikolera mu past tense. Past tense yenjogera omuntu wayogera ebigambo ng'abyogera akulaga nti ebintu bino byayitako kebbanga emabega byayitako kaakaseera emabega nti past kwe kuyitako. Kati bagenda kubanga boogera video zino n'ebintu bagenda bakokyera bigenda kubeera nga bikaddemuko nga baagala obbinyigiriza bikwatagane n'ebbanga we baba bakwatira. Kati mukulu James Birungi Emi Katabazi Christopher Damulira buno bukodyo wona yemukola mazina ga nkima bino byenjegero olwali byogedde mu Luganda ngenda bidda mu Luzungu ensi ebitegeere. Mukola kino
baagala kuverifyinga nti video ze baakoze ze bafumbye zituukiriziganya bulungi nnyo ne sitole gye baagala okupresentinga mu kooti egenda okuviirako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balaga video zino nkadde nnyo bwe baakwatira abaana bano babakwata dda mu bikolwa nga baludde olukuleeta bujulizi bwe bagenda okupresentinga so bati bagenda okikola nza mutegedde bulungi kati katukyuseemukko mu Lungereza. So, ladies and gentlemen, most especially the international community, I'm here to inform the international community, mainly the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union, plus other African leaders and African embassies in Uganda. I'm by names of Rembwe Fred, a Ugandan blogger based here in Turkey. I'm here to expose the government of Museveni for whatever he's planning to cook or to plant against the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, basing on what they have been doing according to their history of blackmailing propaganda against their opponents. As we speak right now, you have been monitoring the social media platform, including the mainstream media in Uganda, that the government of Museveni has tried their level best to blackmail His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu by paying all bloggers, TV presenters, radio presenters to go against Robert Kyagulanyi Ssentamu. 4 years back, during the 2000 elections, which Robert Kyagulanyi Ssentamu won by 75%, some of our comrades, 18 in numbers, and those who are not known where they are right now, they were arrested and they are being tried in the military courts without proof or evidence of why they were arrested. Due to the pressure which is keeping mounting on Museveni that he should release all the political prisoners, now, because he doesn't have any evidence against those comrades, he had resorted to compromise the families of those comrades, compromising even the religious leaders who have been sent day and night to those prisons to convince our comrades that they should accept those charges and they must be forgiven by Museveni's regime, which is not right, because when you arrest someone, you prove that, if you arrest someone, you prove that he has a case to answer and you produce the evidence. Right now, Museveni has no any evidence against those comrades. What he is doing right now, he had already compromised the families of some comrades. He had compromised TV presenters, radio presenters, and he had been using some of his ministers and his propagandists on social media who have now embarked on blackmailing and trying to plot any blackmail or any kind of relating Robert Kyagulanyi Ssentamu and the story which is same why ISO and ESO, they are trying to cook or to blackmail Robert Kyagulanyi to implicate him in the acts of terrorism in Uganda. As we speak right now, some of our comrades have been compromised or forced to accept those cases by the regime. And what they agreed on is that these boys and girls who were arrested 4 years now, they accepted that they participated in the terror attacks in Kampala and other areas, which is not true. Their main aim is to target Robert Kyagulanyi Ssentamu, to implicate him in the terror acts so that they broke him to stand against Museveni and even to put him
because Museveni is good at blackmailing his opponents all along. If you recall or you remember, during retired Colonel Kizza Besigye, when he contested against Museveni, he did the same. Right now, his main target is Robert Kyagulanyi Ssentamu. What they want right now is to implicate Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu in order so that they arrest him and they put him in prison and charge him with terror or with the terrorism charges. They broke him from standing against Museveni and even to block him to access any way of going outside the country. So now they want to use these comrades who are still in their communicado to stand as witness against him by force. That is their plan right now. They are planning. So I'm here to inform the international community. Whatever evidence, same way ESO, Museveni and Muhoozi they are going to bring or to produce against Kyagulanyi Robert Ssentamu in the coming months, or either the end of this year or the beginning of the next year, take that evidence as blackmail or propaganda. Because history doesn't favor Museveni. Or political history doesn't favor Museveni. He's good at blackmailing and propaganda. He's the one creating rebel groups and terror groups in Uganda. He's the one behind Kony. He's the one behind Alice Lakwena. He's the one behind ADF. And the leader of ADF, Jamiru Mukulu, is now in Rosina prison and is tried in civilian courts. Who is known that he had been leading ADF, Allied Democratic Forces, a rebel group. He had been tried in civilian courts. But right now, these comrades of ours, the civilians, who did nothing, they picked them from their residences where they have been staying. All along, they have been tried in the military court in Machindi. And you have been witnessing each and everything which has been taking place. So now Museveni is planning again to blackmail Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu using those comrades that they have been participating in terror acts, but they have been controlled and financed by Robert Kyagulanyi Ssentamu, which is false. It's not right. So ladies and gentlemen, across the world, be prepared to defend Uganda and to defend Ugandans. We are tired of Museveni's dirty politics. We are tired and sick of Museveni's dirty politics against his opponents. He doesn't have any kind of evidence against those comrades in the military courts. But right now he's trying to cook, I can say that he's trying to cook the evidence using the crime intelligence boss, Christopher Damulira, and the same way boss, James Birungi, including the ISO boss, Emeka Tabazi, by bringing out those comrades and they leave them to go out free, but thereafter they are going to be instructed to start acting like they have been doing such activities around Kampala. So be aware. The US Embassy, the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union, be aware of this act that anytime Museveni is willing to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and charge him with terrorist cases or charges, using the cooked evidence which they are planning to cook right now. Because all along for 4 years, they have been charging those comrades without evidence. How come that after convincing or forcing them to accept the charges, now is trying to bring out the evidence because they want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu? So, ladies and gentlemen, that is the message. And I want it to be loud and clear. And you should stop funding Museveni. Museveni is a terrorist. And his entire family, all are terrorists. So that is it. Ndoza obaka mufunye bulungi nnyo. Katika tugende ku information endala naye mugitegere bulungi nnyo.
walero. So ndaza Mr. President abutegedde bulungi nnyo nabo babutegedde ebisigadde kati Semwai Bossi James Birungi Eme Katabazo wa ISO Damuli wa Crime Intelligence Muhozi mukama wa mwene Museveni n'abala nza mutegedde ekintu kino kyomukola kikyamu temuyina bujulizi mufumba bufumbe ate ne musindika abantu abatalina bwongo ogenda okukola emirimu gyammwe ekintu ekikyamu. So